okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe, omulabi wa 3ABN TV, njagala okwanirizaako nate enkyene ya leero mu linnya eddungi ennyo erya Mukama waffe Yesu Kristo. Wasuze otya mukwano gwange? Kansubire ekiro tekyabadde kibi. Mukama mwebaza akukuumye nange nankuuma nga tukyali balamu, newankubadde nga oyinza okuba olina enkenyera mu bulamu naye ng'ate ekyamazima kiri nti bw'oba okyasobola okusika ku mpewo eno, kikugwanidde okwebaza Katonda. Nange mwebaza kubanga ate n'olwaleero bukedde ate mu ngeri enjawulo nti ampadde n'omukisa ogwogerako naawe ku bigambo ebikulu ennyo eby'obwakabaka obwa Katonda. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Nzikiriza nti weetegese okugenda mu maaso ne puroguramu eno, ate njagala okugamba nti weetaaga okuyita ne munno naye ajje abeerewo. Omuweerezaawo enkyene ya leero nze Ssemambo Peter, nsinzidde mu kkanisa ey'e Kabulengwa Sabbath School ttabi lya Kampala Central Church. Mukama atwadde omukisa olwaleero okwogerako gy'oli. Naye nga tetunnaba kugenda nnyo wala, katusooke tutenderezze Mukama n'oluyimba olw'ennamba ey'enkaaga olutukubiriza okugenda mu nsi yonna tubuulire enjiri. Wuliriza obubaka obuli mu luyimba olwo nga bw'oyongera okuteekateeka ebirowoozo byo, ate bwe tujja kutandikira awo tusobole okugenda mu bubaka Mukama bw'atuwadde enkyeno eya leero. Weebale kutendereza Mukama n'oluyimba olwo. Kansuubire nti oluwulidde bulungi. Bw'obeera ng'owuliriza bulungi ebigambo byonna ebirulimu ate n'obyetwalira, n'ekyokuyiga kino kye tugenda okuba nakyo enkyeno kijja kunyumira nnyo kubanga birina akakwate akakulu ddala. Kale nja kusaba weewombeeke nate tuweeyo okusaba. Katonda Kitaffe omulungi ayinza byonna, weebale Mukama kubanga okkiriza tuba abalamu enkyene ya leero. Twagala nate okubaako bye tuyiga okuva mu kitabo kye ekitukuvu Bayibuli. Tusaba otuwa Omwoyo Omutukuvu z'agenda okwogera. Mukama kanfuuke akamwa k'onookozesa okwogera eri abo abatulaba. Nabo teekateeka ebirowoozo byabwe basobole okubaako kye beefunira. Bwe ntyo bwe nsabye mu linnya eddungi ennyo erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero, olunaku lwa Mande mu Luganda twandigambye nti olunaku olwokubiri mu wiiki. Mande olunaku olwokubiri mu wiiki. Tulina omulamwa gugamba nti yimusa eddoboozi lyo n'amaanyi. Yimusa eddoboozi lyo n'amaanyi. Ebigambo bino bye tusomako bigambo bikozi, bigambo ebitulagira kiki kye tugwanidde okukola, nga bitugamba nti yimusa eddoboozi lyo n'amaanyi. Mu bufunze litugamba nti yogerera waggulu. Biki bye tulina okwogerera waggulu bye batugamba wano nti tuyimuse eddoboozi? Bw'oba wali owuliddeko ayimusa eddoboozi omanya wateekwa okubaawo ekimubagula eky'amaanyi ekimuviirako okusitula eddoboozi. Eriyo abantu nga bo bambi boogera mpola mpola tebamanyi nnyo nnyo bya kusitula maloboozi, era nga bw'owulira akangudde ku ddoboozi omanya nti waliwo ensonga ey'omuggundu, ensonga ey'amazima. N'olwaleero batugamba nti naye bw'oba oli muntu wa kikula ekyo, yimusa eddoboozi lyo n'amaanyi. Olunyiriri olw'okujjukira lwe tugenda okutambulizaako ekyokuyiga kyaffe ekyaleero luvudde mu kitabo ekya nnabbi Isaaya essula ya 40 olunyiriri lwa 9 ssaako n'olw'10. Bayibuli bw'eti bw'egamba. Egamba nti ggwe abuulira Sayuni ebigambo ebirungi,
weerinnyire ku lusozi oluwanvu, gwe abulira Yerusaalemi ebigambo ebirungi, yimusa eddoboozi lyo n'amaanyi, liyimuse totya. Gamba ebibuga bya Yuda nti, laba Katonda wammwe, laba Mukama Katonda alijja ng'ow'amaanyi, n'omukono gwe gulimufugira. Laba empeera ye eri naye, n'okusasula kuli mu maaso ge, n'okusasula kwe kuli mu maaso ge. Ebigambo ebyo bigambo bikulu nnyo era byogerebwa eri Sayuni, eri Yerusaalemi. Ebigambo ebyo nga bigamba bigenda eri ebibuga byonna ebya Yuda nti laba Katonda wammwe. Owoolungereza ye agamba bw'ati nti lift it up, be not afraid. Yimusa eddoboozi lyo totya. Say to the cities of Judah, behold your God. Bw'oba weetegereza ebigambo bino bijjayo ekifaananyi nti abantu bano be balinga be bajjukiza bayinza okuba ng'abeerabidde Katonda waabwe. Ekituufu kiri nti era ekikakafu kiraga nti balina Katonda, naye waliwo ayimuse ayimiridde agezaako okubajjukiza ng'abagamba nti laba Katonda wammwe, behold your God, behold the Lord God shall come with a strong hand. Kiraba Katonda wammwe alibajjira n'omukono ogw'amaanyi, agenda kujja mu ngeri ey'amaanyi, n'omukono gwe gulimufugira. Tukimanyi bulungi nnyo Katonda ayogerwako wano ye Katonda oyo ow'eggulu, Katonda gwe tugamba nga twogera ku maanyi ge nga tukozesa omukono ogwa ddyo. Oyo Bayibuli gweyogerako ng'egamba gw'awulira nange akubuulira ebigambo bino kaakano nti kitugwanidde okubuulira Sayuni ebigambo ebirungi. Tulinye ku nsozi tubuulire Yerusaalemi, tubuulire ebibuga bya Yuda byonna nti ki? Nti Katonda wammwe, laba Katonda, Mukama Katonda alibajjira ng'ow'amaanyi. Ebigambo bino tebisosola, bijja eri buli ssekinnoomu. Naye bw'oba obyetegereza bulungi ebigambo bino birina akakwate kanene nnyo ku kitabo kyakubikkulirwa. Ekitabo buli Mukristaayo, actually njagala kugamba nti buli muntu yenna atuula ku nsi kyagwanidde okutegeera n'ebyo ebikirimu, kubanga obubaka obulimu bubaka obuteekateeka abantu olw'ekyo ekijja eri ensi. Kiki ekijja eri ensi? Omuwandiisi wa Isaaya atugambye nti laba Katonda wammwe alijja ng'ow'amaanyi, era agenda kujja nga w'amaanyi. Bw'osoma mu kitabo kyakubikkulirwa essuula ey'14 n'osoma olunyiriri olw'omukaaga awamu n'olw'omusanvu, kubikkulirwa 14 olw'omukaaga n'olw'omusanvu lwogera ebigambo ebifaananako ne bino bye tusomye. Bayibuli egamba nti ne ndaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'eggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira bonna abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'ayogerera waggulu n'eddoboozi eddene nti, mutye Katonda mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Singa obadde weetegereza bulungi nnyo ebigambo ebyo ojja kukizuula nti bifaananira ddala n'ebigambo Isaaya by'akola atya, by'ayogera, kubanga ne Isaaya agamba nti yimusa eddoboozi lyo n'amaanyi, n'oli atugambye nti ng'oyogerera waggulu n'eddoboozi ddene. Kiki kino kye batwala? Enjiri ey'emirembe n'emirembe, y'enjiri ey'okubuulira abantu nti laba
Katonda wammwe, okujjukiza ensi nti ensi eno erina Katonda. Isaaya yatugambye nti n'omukono gwe gulimufugira. Kubikkulirwa kyatugamba tulina okujjukiza ensi nti waliwo Katonda afuga n'omukono ogwa ddyo. N'agamba nti laba empeera eri naye. Owakubikkulirwa atugambye nti ekiseera ky'omusango kituuse. Omusango gwonna okubaawo kabonero akalaga nti waliyo empeera egenda okuva mu binaava mu kusala omusango. Bw'ova mu musango ng'osinze oweebwa empeera, bw'ovaayo nga gukusinze era waliwo empeera gy'ofuna. Kati abantu bano bombi Isaaya ne Yokaana omubikkuzi batujjukiza, bakwatagana nga balina kye batugamba okukola, kwe kutwala enjiri ey'emirembe n'emirembe. Naye wali weebuuzizzaako lwaki omwogezi wa kubikkulirwa ono agamba nti malayika ono ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene? By the way, malayika oyo ayogerako ye ggwe nange, kubanga ekigambo malayika ekikozesebwa awo kitegeeza mubaka. Bamalayika abatuula mu ggulu si be babuulira enjiri eno gye batuwa okubuulira. Yaffe ffe tufuuka ababaka eri bannaffe, ffe tufuuka bamalayika eri bannaffe, naye tulina kwogerera waggulu. Ne Isaaya yatugambye nti yimusa eddoboozi n'amaanyi olangirire totya. Bye bimu lwaki ffe ng'abantu ba Katonda tugambibwa nti amaloboozi tulina okugasitula n'amaanyi. Ngenda kukuwa ensonga. Ensonga eri nti amaloboozi mangi nnyo mu nsi eno mwe tuli, mangi agoogera eri emitima gy'abantu, ekibaleetedde okutabulwatabulwa, oluusi n'ekituufu ne kibalema okutegeera, kubanga buli ddoboozi lyogera byalyo. Amaloboozi mangi gajja googera ku nsonga emu naye nga gonna gakontana. Bwe kityo abantu ne batabulwatabulwa. Waliwo amaloboozi amalala agajja nga gava mu mbeera abantu ze bayitamu, abantu abalumwa enjala, abantu abatalina byakukola, amaloboozi ag'okulwanagana n'obutabanguko, emiranga egy'abo bonna abali mu ntalo. Ago gonna maloboozi. Abantu amaloboozi gayitiridde. Kati abantu boogera Ukraine, Russia, simanya Gaza, Hezbollah, simanya Hamasi, simanya Isirayiri. Abantu bye biboziboozi bye balimu. Waliwo amaloboozi ag'ebyobufuzi. Kati we bukeeredde olwaleero emboozi eri ku mimwa gy'abantu. Trump yawangudde, simanya bukulembeze bwa Amerika. Ate simanya gundi baagala kumugoba ku bwa pulezidenti, simanya Biden. Kati ago gonna amaloboozi gali mu ggwanga. Amaloboozi gali awo, bali ku tteeka lya mmwanyi. Kwegamba amaloboozi ago gonna amangi gabuutikidde ebirowoozo by'abantu. Bw'obeera ng'onaayogera mu mbeera efaanana bw'etyo tosobola kujja kaama. Olina kujja n'oyogera ng'oyogerera ddala waggulu n'eddoboozi ery'omwanguka. Awo omanya nti osobola okubaako ky'okola, osobola okubaako ky'oyisaawo. Waliwo amaloboozi agajja, amaloboozi ag'okukaaba, okw'ennaku abantu gye bayitamu. Abantu balina ebizibu, abeetaaga obuyambi, emiranga mingi egy'okulumwa enjala n'ennyonta ey'obutuukirivu. Okimanyi waliwo n'emiranga egijja nga gyakulumwa enjala n'ennyonta ey'obutuukirivu. Abantu ne balubulubuuta okuva eruuyi okutuuka eruuyi nga banoonya ekigambo kya Katonda. Ne bagwa mu baffere, ne bagwa mu bayaaye, ne babawolomya, ne babakaabya ng'ennyonyi. Bali eyo. Ago nago maloboozi gasaanikidde ekigambo kya Katonda n'enjiri ey'amazima.
kubanga abantu bagenda bawammanta wano ne wali nga banoonya naye nga amaloboozi gabasaanikidde. N'amaloboozi gano nga n'agamu nga bwe tugambye g'abannaddiini. Bantu babeera eyo bali makanisa babeera bawoowoola balinga abaliko diamond. Kale amaloboozi agali mu nsi mangi, naye njagala okutegeeza nti wakati mu maloboozi agafaanana ago bwe gatyo abantu betaaga okubuulira enjiri ey'emirembe n'emirembe, ate nga tugenda gibuulira mu kasirise, tugenda gibuulira n'eddoboozi ery'omwanguka. Bwe tunaamalira ekyokuyiga kyaffe kino ng'otegedde nti osobola n'okubuulira enjiri ey'omwanguka n'eddoboozi ddene naye ate nga osirise nga toyogedde kigambo, oyinza okuba ogamba kati ekyo kinaabaawo kitya. Goberera tovaako. Bw'obanga obadde otandise okuyuugayuuga bw'oti weetereeze, kubanga Mukama ate atuwadde obubaka olwaleero n'engeri gye tusobola okubuulira. Mwogerere waggulu, musituke, mulangirire enjiri ey'emirembe n'emirembe, mulangirire omusango gwa Katonda. Bayibuli mu Kubikkulya yatugambye nti ekiseera eky'omusango kikoze eki? Isaaya ye n'atugamba nti Mukama ono agenda kujja ng'ow'amaanyi n'empeera ye. Ebigambo ebyo era bw'osoma eri mu Kubikkulirwa 22:12 era naye akyogera, agamba laba nzija mangu n'empeera yange eri n'ani? Eri nange. Abantu balina okukitegeera nti tuwangaalira mu kiseera eky'omusango. Obubaka buno bwe tusomye nti alijja ng'ow'amaanyi busonga kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Abantu bali eyo badda mu katemba, tasobola kudda, yajja luli bamukuba miggo, kati tulina Misayiro anaaba akomawo kola ki? Bali awo babulubuuta bajereegerera, naye abantu balina okutegeera nti Mukama waffe Yesu Kristo akola ki? Akomawo, ajja omulundi ogwokubiri, ajja okunona abo ababe ababadde bamulindirira abeetegekedde okujja kwe. N'olw'ensonga eyo mu maloboozi agakontana ne tekikugwanidde gwe nange okusitula amaloboozi gaffe n'amaanyi nga tewali kutya, ne tulangirira enjiri ey'emirembe n'emirembe. Kitugwanidde nga gwe mulimu gwe tulina okukola ne mu biseera bino bye tulina ebivannyuma ebikomererayo mu byafaayo si eno. Tulina okuba abavumu, tulina okuba abakkiriza ate nga tetulina malala. Omanyi oluusi bwe tutegeera n'omanyi nti nze nga lina mu 5 tumera amalala ag'ebyomwoyo. Bayibuli eraga nti amalala gakulembera ekigwo, oba gali mu bya mwoyo oba mu birala. Eyo si nsonga, omusingi guli nti bw'oba n'amalala kigwo kye kiddako. Ne Sitaani bw'atyo bwe yagwa, tewali kye yali tamanyi Katonda. So enjiri tulina ogibuulira, naye ne kino tukitegeere, enjiri tuleke okugibuulira mu ngeri eswaza. Abantu bagenda ne babuulira enjiri naye nga ne byebuulirako balinga abatabitegeeza, biri awo biringa bya muzannyo. Enjiri kintu ekirina okubeera siriyasi, n'entegeka yaayo erina okutegekebwa mu ngeri eri siriyasi. Abantu bategeere era bakkirize nti ebintu ebyogerwako amazima ate kwegamba bikakafu, tebibuusikabuusika. Kale enjiri tubuulira mu ngeri ey'amazima, engeri etaswaza. Nja kubuulira emu ku ngeri gye tubuuliramu enjiri eswaza, naye nja kujja mu maaso kaawo. Bw'osoma eri mu Timoseewo waliyo ebigambo era ebitukubiriza nga bitugamba nti tokwatibwanga nsonyi kutegeeza kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Eriyo abantu beeyita Bakristaayo naye nga n'okweyogerako bweyogezi nti ndi Mukristaayo, ndi mu Seventh Day mu Adventist, akitya. Kati onoobuulira otya enjiri ng'ekyo kitya? Okutya kulina okutuvaamu. Omuwandiisi mu Isaaya yatye waggulu, yimusa eddoboozi lyo, totya.
totya. Naye yimusa ki? Eddoboozi. Tulina okuyimusa amaloboozi gaffe kutya. Lwaki? Kubanga gwe twakkiriza mulamu, tumutegeera atajja, kikakafu nti akola ki? Kale mu ebyo byonna tulina okukitegeera nti tulina okubuulira okudda obujja. Katonda kwe yatuyigiriza okwetaagisa mu budde buno. Waliwo okudda obujja okwetaagisa mu budde buno, okukwataganira ddala enjiri eri gye tusomyeko ey'abamalayika abasatu, wadde tusomyeko malayika asooka, naye waliwo enjiri eyo twetaaga okutuzza obujja. Tetwetaaga njiri etali ya kiseera kino. Mukama Katonda alina enjiri gy'ayagala okutuwa ey'okudda obujja. Okudda obujja mu bye tukola, okudda obujja mu ndya yaffe, okudda obujja mu by'obulamu, okudda obujja mu kwegamba twetaaga okudda obujja mu mbeera zonna ez'obulamu bwaffe, okudda obujja mu nnyambala, okudda obujja mu bye tulaba. Byonna twetaaga okulaba ng'obulamu bwaffe buzzibwa bujja. Obulamu bwaffe busobola okwogera, ne bwogerera waggulu n'eddoboozi ddene. Ntabyeyo abantu bangi n'ababuulizi b'enjiri nga boogera ku Sabbiiti, ng'era ayimulira ne mu kkanisa n'agamba nti Sabbiiti si ya Sande, Sabbiiti ya Saturday, kubanga Saturday we lunaku olw'omusanvu, si lwa mukaaga. Naye nga ye asigala agenda ku Sande. Kati enjiri efaanana bw'etyo teba n'amaanyi. Enjiri erina amaanyi y'eriwa? Y'enjiri erabikira mu bulamu bw'omuntu. Eyo enjiri eyogerera waggulu. Oli bw'akulaba okutte Bayibuli yo n'ogenda ku kanisa ku Saturday, olunaku olw'omusanvu okusinza, n'abuuza nti oyo abeera alagawa, nti abeera agenze kusinza. Oyo aba ayogeredde waggulu, n'enjiri aba agibuulidde kusinga oli eyeekomomma gikwatira mu kasawo baleme okugiraba. Oyo aba talina njiri gy'abuulidde. Enjiri ey'ebikolwa eyogerera waggulu newankubadde nga tetwogedde na mimwa gyaffe. Mukwano gwange andaba, waliwo enjiri eswaza gye tubuulira. Kwe kubuulira enjiri ng'ekontana n'ekyo kye tuli. Abantu tubabuulira kweyisa bulungi, naye ate nga ffe tweyisa bubi. Osinga okuvuma abantu, buli ayagala okuvuma abantu ku kitundu agamba mukyala gundi oyo gwe neesiga. Kati abantu enjiri tugenda kubabuulira njiri ki? Tugenda kubabuulira enjiri eswaza, enjiri etalina maanyi. Twetaaga amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Mu kiseera kino okudda obujja twetaaga amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Abayigirizwa baafuna Omwoyo Omutukuvu, enkuba ey'olubereberye. Naye ate mu kiseera kino twetaaga enkuba ey'oluvannyuma egenda okutuwa amaanyi okusobola okusituka tulangirire, twogerere waggulu n'eddoboozi ddene. Kale mukwano gwange nga mmaliriza, njagala okugamba nti obulamu obutakyukakyuka obumanyiddwa olw'obuwombeefu ng'obwa Kristo ge maanyi mu nsi. Obulamu bwe tuyiga nga tuyigira ku Kristo ne tubutambuliramu, bwe bulamu obugenda okubuulira enjiri ey'omwanguka. Bwe tunaabuteekako eddoboozi liri nga n'eddoboozi twatula n'akamwa kaffe nga twogerera waggulu, enjiri egenda kutambula. Njagala okumaliriza nga nkugamba nti malirira olunaku olwaleero oyogere, olugendo okuziba nga waliyo ategedde ku Mukama waffe okuyita mu ebyo by'oyogera awamu n'enneeyisaayo. Saba Mukama akuwe omukisa. Katulombeeke tusabe. Taata omulungi, weebale olw'akawungeezi kano.
Weebale Mukama enkyene ennungi gy'otuwadde. Tuwonga olunaku luno mu mikono gyo. Tugenda okukola emirimu egy'enjawulo tubeere. Era otuyambe ayi Mukama nti mu byonna bye tugenda okukola obubaka bwo kabubuulirwe. Abantu kabategeere ku ggwe akola mu ffe n'amaanyi olw'ebikolwa byaffe ate n'ebigambo bye tugenda okwogera. Tubeera ekitaffe emirimu gyaffe ogiwa omukisa mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.